natya nnyo bwe nasoma olunyiriri nti waliwo amatabi Katonda gajja ottemako agasuule mu muliro bwe gaba nga tegabala bibala. Ne neebuuza obanze yo wange kiki oyinza okukola okubala ebibala ebirungi? Mbabuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzeruka omwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe kona ne kadaako ojja beera ofuna vidiyo eziddamu ebibuuzo bingi nnyo ebikwatagana ku bulamu obw'ekikristaayo, obufumbo wamu n'omukwano. Osobola okugenda ne ku Facebook noonya Jack Online Ministry, yingira Facebook group, likinga page yaffe, Instagram wamu ne Twitter. Leero nzo gabanako naawe ddala kiki oyinza okukola okubala ebibala ebirungi. Jack Online Ministry. Ekyokuyiga ekisooka, ebibala si bya muntu, si bibyo. Waliwo nannyini waabyo. Abagalatiya essula 5 onyirwa 22 katulabe kye lugamba. Naye ebibala by'omwoyo, ebibala bya Peetero, Yokaana, Luka, ebibala by'omukkiriza, ebibala byani? Ebibala by'omwoyo. Ne batandika obimenya. Kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza n'ebirala. Kati bw'obanga gw'okola n'amaanyi go neera nga kufuba kwo kwe kukuleetera okubala ebibala, ebyo ebibala bibyo, naye ye atukubiriza tubalenga bibala bya mwoyo. Ekitegeeza si gwe akola, naye ye atuula munda mu ggwe. Bwe wakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, oyo gwe wafuna yakubazisa, wabula si maanyi go, si kweraliikirira kweraliikirira n'ogamba nina okukola kino nina okukola kino. Nedda, kyeggyeko okiwe nannyini waakyo yabeere nga akuyambako okukola ekyo ky'alina okukola. Katugende ne mu Yokaana essula ya 15 onyirwa 5 lugamba bwe luti, nze muzabbibu mmwe matabi, abeera mu nze nange mu ye oyo abala ebibala bingi, kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Awatali Kristo yatusiigira ekifaananyi ky'omuti n'agamba nze muti mmwe matabi, nze nkuŋŋaanya ebirungo byonna ebyetaagisa okukola ekibala, ne mbibaweereza mu amatabi musobole okubala ebibala. Ebibala tebibeera bya matabi kasita tewabeerawo muti. Singa omuti guno omala n'ogutema, amatabi tegasobola kubaako kibala n'ekimu kye gabala. Kye kimu neera ettabi lino singa limala ne liva ku muti neera libeera terisobola kukola ki? Kubala. Kati ekitegeeza nti ebibala by'obala tebiba bibyo nga ggwe, wabula bya Kristo. Yakuweereza ebirungo, akuweereza obusobozi bwonna okubeera nti okola ebyo by'okola, wabula si maanyi go. Lekerawo okulwana n'amaanyi go okubeera nti olwanyisa omuze, ova mu kibi kino, okola kino ne kiri. Ebyo sooka obiteeke wabbali. Kkiriza nti nno olina Mwoyo Mutukuvu munda mu ggwe. Ye mukkiriza akole ebibala bye, ye akuleetera okubala ebibala, kubanga ye yembala ye. Gwe omulimu gwe kukusobozesa kubala bibala ebitali bibyo wabula ebibye. Ekyokuyiga ekyokubiri, bw'obanga oyagala kubala bibala, sigala ku muti. Yokaana essula ya 15 onyirwa 4 lugamba bwe luti, mubeere mu nze nange mu mmwe, ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabbibu, bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Olunyiriri olw'omukaaga, omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala. Kati bw'obanga ddala oyagala kubala bibala eby'omwoyo, sigaza enkolagana ennungi ne Katonda. Beera ng'omwebuuzaako, leka akuluŋŋamye buli nsonga yonna. Nywerera mu kigambo kye. Ye bw'anaatuula munda mu ggwe, okwagala kwe tujja okulaba, tujja laba buwombeefu, tujja laba kwagaliza. Naye gwe bw'obeera nga ye tozimbye enkolaganayo na Katonda, nga togizimbye, tujja kulaba bukyayi, tujja laba bibala eby'omubiri. Ojja gezaako okwagala okukola ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu, naye olw'ensonga nti tatudde munda mu ggwe, ojja beera okozesa amaanyi mangi nnyo. Nkole kino, nkole kino, nkole kino, nkolerera butuukirivu. Tosobola. Naye kkiriza ye atuule munda mu ggwe, ebirala byonna bijja kwanguwa. N'ekyokubiri ku ekyo, olunyiriri olwokusatu kalugamba bwe luti, mmwe kaakano mumaze okubeera abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye, naye tusobola okunywerera mu Kristo nga tukutte ekigambo kye. Soma ekigambo kya Katonda, teekako message ez'obwa Katonda, genda ku kkanisa, sabako, wuliriza ki ky'agamba. Awo ojja beera omaze okunywerera munda mu ye.
emize emibi ojja sobola ogiwangula olw'ekigambo kya Katonda ekitudde munda mu ggwe. Bw'abeera nga atudde mu ggwe omuze ne gujja, mwebuuzeeko mugambe munnaye wano kinyinze, tukoze tutya, wano tuyiseewo tutya. Ajja beera ng'akuluŋŋamya mu kkubo eggolokofu. Byonna byonna tusobola obiwangula kasita omufuula mukwano gwo n'obeera ng'osobola okwogera naye buli kiseera. Tewali n'ekimu kisobola kuwangula kasita buli kiseera obeera ng'oyogera era ng'ozimbye enkolaganayo ne Katonda. Ekyokusatu era ekisembayo, okunywereraako mu Kristo oba enkolaganayo ezimbibwa buzimbibwa ekula bukuzi okuva ku ddaala limu okudda ku ddaala eddala. Olunaku lw'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, emize gyonna tegivaawo mulundi gumu. Wabeerawo egimu gy'ogenda ng'olwanagana nagyo, guno n'oguwangula ate n'odda ku kirala okutuuka lwe tunaasisinkana Kristo, tusigala tukula ebbanga lyonna. Osobola obbeera ow'omwoyo naye nga waliwo ebikyakuwangula ate n'otuuka eddaala nga tebikyakuwangula ng'olwanagana na birala. Bafiripi essuula esooka onyiri wa 9 tugamba bwe tuti, era kino kyensaba, okwagala kwammwe kweyongereyongerenga, kusukkirirenga mu kutegeera n'okwawula kwonna, okwagala kwaffe eri Kristo n'eri abantu bonna kusigalenga nga kukula bukuzi, buli lunaku nga kukula nga kweyongera. Gy'okoma okunywerera mu Kristo, gy'okoma okugenda mu maaso ng'okula, ng'akuyigiriza by'olina okugoberera, by'olina okuleka, by'olina okutuukako n'ewa gy'akwetaagisa okutuuka. Mwebale nnyo okubeera nti nomulaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoose teweerabira okusubscribinga kona ne kadaako. Osobola okugenda ne ku Facebook noonya Jack Online Ministry, yingira Facebook group, likinga page yaffe, Instagram wamu ne Twitter. Mwebale nnyo okubeera nti mulaba vidiyo zaffe. Mukama abampeera omukisa. Tunadda mu vidiyo eddako. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.